bigendererwa ki ddala ebiri mu kinyusi ekyokutuula itikaafu mu muzikiti? Bigendererwa ki ebyekisifu ebiri munda ebiri mu kutuula itikaafu mu muzikiti? Ekisookera ddala taharri laylatul qadiri. Omuntu Allah gwawa omukisa n'atuula itikaafu mu muzikiti yataharra laylatul qadiri. Laylatul qadiri aba alina okugifuna kubanga ali mu muzikiti, ali mu kukola ibaada, ekyamuleese kusinza Allah. Kizibu nnyo omuntu atudde itikaafu okuyitibwako laylatul qadiri. Kati omuntu atudde itikaafu mu kigendererwa ekinene taharri laylatul qadiri, okufuna ekiro kya laylatul qadiri ekyemikisa, ekyemirembe, ekikkibwa ab'omamalayika ng'ekibaleese ku nsi kuno kutuleetera butebenkevu na mirembe, kutwegayirirako eri Allah. Omuntu atudde itikaafu afuna ekiro kya laylatul qadiri. Ekyokubiri al khalwatu billah, omuntu okufunako ka silent moment ne Allah, ne yeeyawula yekka ng'ali ne Allah. Bannange teriiyo kyabbeeyi nga kufuna silent moment, ne weeyawulako ng'oli wekka oliko Allah, oli mu lusirika ne Allah. Kubanga ono omuntu ekimuleeta mu itikaafu kubeera nga yeeyawudde ave ku bwagazi bw'edduniya ne bino ebimubuzaabuza, kulaba mipiira, kulaba firimu, kunyumya mboozi, ate kulaba gataliiko nfuufu, ebyo byonna abivaako. N'abeera nga yakhlu billah, yeeyawudde ne Allah, n'afuna ka silent moment. Omuntu buli Allah bw'amuteeka mu silent moment ne yeeyawula ne Allah, afumintiriza nnyo. Allah amuwa okusalawo okwa ddala, Allah amuwa okusalawo okutuufu. Bwe tulaba nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yavanga ku bantu b'e Makka n'ayingira mu mpuku Gaarul Hira nga yeeyawudde afumintiriza. Eyo Jibuliiru gye yamusangira n'emussaako obubaka, ikra bismi rabbika alladhi khalaq. Yali yeeyawudde yekka era yafunanga akaseera n'agenda ne yeeyawulako. Oli yeeyawulako ddi n'ofunayo akaseera ka silent moment n'ofumintiriza? Allah n'akuwa okusalawo okusemberayo ddala ate nga kutuufu. Kati omuntu yenna atuula mu itikaafu afuna kye bayita al khalwatu billah wal inqitaa'i anin nas, aba afunye akaseera ako akeeyawudde ng'ali ne Allah, ne yeesala ku bantu okutuusa Allah subhanahu wa ta'ala lwamuteebesa ekituufu. Bannaye mweyawulangeko ne Allah, naye mu itikaafu mulimu okufuna ako akaseera ka silent moment. Ekyokusatu min maqasidi al-itikaafu hifdhu siyam, mulimu okukuuma okusiiba kwo kwebyo byonna ebikubuzaabuza eby'edduniya. Omuntu awangaalira mu muzikiti, ali mu kukola ibaada, asoma Qur'ani, ali mu kulaajanira Allah, asaba, olaba bw'akuuma okusiiba kwe, n'abeera ng'okusiiba kwakutaddeko olukomera. Naye wano ebiseera ebisinga obungi tusiiba n'oyogenda mu bibooziboozi n'abantu, naye omuntu ali mu itikaafu aba amaze okulaba nti okusiiba kwe kuno akutaddeko engabo, akukuuma asobole okutuuka mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala nga Allah amusiimye. Ekirala attakallulu min almubah min alumuuri adduniyawiya, okwesalako ku bintu by'ensi. Kubanga omuntu ali mu muzikiti nga ddala ali mu itikaafu, bino byonna eby'ensi, embeekuulo, kulaba mipiira, simanyi gataliiko nfuufu, ebyo byonna aba amaze okubyeggyako kubanga ali mu masjidi, ali mu kutendereza Allah subhanahu wa ta'ala. Ensonga endala min maqasidi al-itikaafu islahul qalb. Islahul qalbu, okutereeza omutima. Emitima gyaffe gino mikyamu, naye buli w'obeera mu itikaafu omutima gwo n'oguwa Allah, n'ogugjamu ebyobwagazi shubuhaati, n'oguwaayo n'oyolekera eri Allah. Kubanga ekikulu ky'omuntu atudde mu itikaafu, totunuulira
kizimbe mwoli era totunuulira muzikiti ki gw'otuulidde mu itikaafu wabula tunuulira omutima gwo wawe gwolekedde. Ekikulu kya byonna si kutunuulira mubiri gwo we guli wabula okutunuulira omutima gwo wawe gwolekedde. Olaba nga omutima gwo ogutadde ne Allah subhanahu wa ta'ala, oguyunze ne Allah subhanahu wa ta'ala, oli mukola ibada. Baganda bange, min maqasidi al-itikaf, mu bimu ebiri mu kutuula itikaafu mwe muli okugoberera ow'ekitiibwa nabbi waffe Muhammadin sallallahu alayhi wasallam alladhi kana ya'takifu fil ashari al-awakhir, eyatuulanga mu nnaku 10 ezisembayo n'atuula mu muzikiti ng'atendereza Allah subhanahu wa ta'ala.